Yes, Megatron Kori to Gamatino Bedon subscribing, liking, Hatoberenga, or sharing. Mazana Megatron is my name, Basukubati Mutamba for each and every time, and Mokubiranti, and Mokumira Mukutuguno, or Megatron Media. Fetuga Mantino, our break news. Tutan Sandonaka Imbaka Mukasa, Jenkins Mukasa, Iranga, Nokurwalero, a story Genzenayo, a story ya Wanamuara, Namukwaya. Namukwaya, avude ku mukutugwe ogwa Facebook n'abanga alumba Jenkins Mukasa mu nnumba ey'enjawulo ng'agerageranya ennyimba ze ng'agamba nti gwe ayina amala okunoonya wano manyimba njagala ne mbawa information owakatawaana nga information taliiko kubuuzabuuza nti owaye nsaze ebigambo. Remember onaku lwaleero baddawo ndowooza zibadde ssaawa nga 10 nembatera story ya manager Roja ng'alina engeri gy'avuluga mwami Mukasa ne Eddie Sendi olimbo agenda leeta ekimotoka simaki munuunemu biki mu lubuto bigambo bibadde bingi n'alabula Sendi gwe kasendi toddamu kummanyiira bibadde bingi. Bwe twogerera kati Spice Diana bw'atyo avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook n'abanga agamba nti kumbe Sebbuto yayimba ne bigaana. Spice Diana avuddeyo n'agamba nti kumbe Sebbuto yayimba ne bigaana. Obusungu eno gye buva owulira obusungu eno gye buva nayongerako n'agamba nti 10k in 6 years mbwalina views omutwalo gumu mu myaka 6 n'ateekawo n'agamba nti 10 million views in 1 year. Oluyimba lwe bayita Siri regular luyina milioni 10 ez'abantu mu mwaka gumu okusinziira ku ye byayogera wano. Munnange anti nze sirina music ensi eno bantu mwewe ddembe, mind your business. Bw'atyo avune nako era kyakoze n'akwata oluyimba lwa Jenkins Mukasa luno tugende. Remember video eno yali mu Kasuku, yali Badru ne nani awo ne mwami Eddie Sendi. Era nga video eno ekyasinga okunsesa back then video eno yali yakafuluma. Abakulu baali mu bitengi bayina engeri gye baba gyeregapu n'enseka negamba ne bana abantu nga buyina effujjo n'ebitengi bya mwami Mukasa mbutanso bikoleramu effujjo mbwe ebitengi baana bayogera ebigambo kati. So omukulu yes Spice Diana bw'atyo bwageze ku mukutu gwa mwami Mukasa ogwa YouTube n'akuba ebifaananyi eby'oluyimba lwe nga luyina 10k views mu mwaka mulamba dati z'omutwalo mugumu. Ate n'akwata oluyimba lwe still n'akuba screenshot ya video ye Siri regular eri mu bantu emitwalo 10. Njagala okubeera nti nkusomera ku message z'abantu obubaka comments z'abantu z'abakomentinze ku story eno oba ku reaction ya Spice Diana eri mwami Mukasa. Abantu bangi bavudde ne banga boogera ku nsonga eno naye most of them bali team Mukasa. Era nalabye Roja nga avayo ne ngamba nti Roja nalabika ayokyezza. Why this time avayo n'abanga ayingira mu lutalo luno? I think yandikozeseza aba blog ab'enjawulo ne babanga bamuyambako okulwana olutalo luno. Kakati wano nga ndi mu comments z'abantu ba social media in-laws era ngenzo gisoma ng'erina comments 1000 egenda mu comments 2,000 ngenda kubeera nga nkusomera ku ndowooza z'abantu ez'enjawulo ku nsonga ya Namukwaya kubeera nti akutte oluyimba lwa Jenkins olw'emyaka 6 back then n'alugerageranya n'olulwe olwa Siri regular olw'omwaka omulamba. Remember views zino bazigula osobola okugenda newegulirako ku views wali ku mukutu gwa YouTube tewali buzibu. Omukulu asoose agambe nti kituufu Spice Diana toyina music ne zaakayo Jenkins akusinga. Oyo bw'atyo bw'agambye. Brian n'agamba nti n'ekirala views bazigula kikiri kyemba nnyonnyodde ofuna credit card yo n'ogera n'oteekamu YouTube eyina engeri gy'ekikola mbuno obulango bwe mulaba babugula buguzi n'olaba oluyimba lw'omuyimbi nga luli ku video gy'obadde olaba aba akoze eki aba aguze views. Era 99% mu bayimbi abali wano mu Uganda bagula views ezo. Abayimbi abali mu Uganda n'abali ebweru era oba olaba video n'olaba oluyimba lw'omu Nigeria ogenda okulamba ali mu views milioni namba kumbe views yagula olaba n'abazungu bakikola. So ekyo Spice Diana bakyamukubye tugenda mu maaso. Ono n'agamba nti Mwashugi agamba nti oyogeza butamanya musonyiwe mami
ono n'agamba nti omukulu ayogeza butamanya nti bamusonyi obusonyi. Ono n'agamba nti obijjeewa profesa kyokka ne gavumenti esirise mu mupiira gwa Arsenal. Okay. Ono n'agamba nti luno olutalo tetugenda kulwenyigiramu. Ono n'agamba nti by the way you're promoting this guy Spice Diana Mami. Honestly we can't tell. N'agamba nti bulijjo Jenkins muyimbi bana Mukasa muyimbi mwami Mukasa ayina ennyimba ze ayina oluyimba lwatugende era nga bagambe video eyo erimu Kasuku erimu Edisendi ne Bat mwebali oluyimba tugende ne Celebrate era babadde babeera nga bakire bakyakola ku ddembe yavaayo bakolanga sheeyo nga bagenda otandika ogikola oluyimba lwa Jenkins Mukasa zitandika ziba bbiri tugende n'olala Celebrate enyimba ezo zitandikawo. Gundi ndabye ku manager Roger nga agamba nti nno agenda kubeera nti alwanirira abayimbi paka kusaawa esembayo nti bano bye bakola okubeera nti baboogerako agenda kuba tagenda kubalekera mirembe. Bw'atyo no manager Roger video eyo ngitaddeyo naye nkyasoma ku ndowooza z'abantu nga naye wooteekayo eyiyaawo ombuulire ensonga eno olutalo lwa Spice Diana ne Jenkins Mukasa oli tiimu hu oli ani lwatandise mu bintu by'okusaaga kuba Jenkins ye yayogera nti manager omu ku luguudo lw'Essalaama awo kati ye Roger n'agamba nti ono nno akubanze kuba namukwaya ali ku Salaama Road awo nno gundi n'amuleetera simanyi oyina bbi mu lubuto simanyi oyina biki bingi bye yamuleetedde byabadde ebimu tebiisikana mu kamwa. So Jenkins naye n'amuddiza n'amugamba ye yerusa ate kati n'agamba oli gunjani Roger nti mabebbere mu kyovola baye buli watambula ateekamu mbwe ebigere biringa entangawuzi ayambala stocks era mbu nennamukwaya bingi bigambo biri awo naye nze nsoma komiti z'abantu. Ono n'agamba nti Gordon Johank agambye nti okwekaza kubaawo naye Jenkins akusabudde paka kuwulira bubi sebo akuyise madowadowa ne manager n'amulangira envunza ndowooza owulidde. Jenkins Mukasa yavudde yaawo namulabyeko ng'agamba nti ono omwana Spice Diana madowadowa ne manager mbu envunza zaamulumanga. Na I think nga sinnasoma message njala I think luno olutalo Spice wabadde tolwetaaga. It's better nodda mu music n'okuba music cause Mukasa talina kyasalwa kati olinga ngasaba mwami Mukasa bato mu kuyimba oshegede kyatagenda kukola ate ye ayimba leisure waliwo omukiringa nga wenagula endongo yange nezire wakanga buli wenfunamu obudde kuba mu ndongo yange nze yagyegulira sinonyamu sente cause I presume and I believe that mwami Mukasa okuyimba kuno takujjamu sente just kintu akyagala nti why music mwagala cause botunulira abantu about the music industry mwami Mukasa ayina moral authority yonna okugera ku muyimbi cause akoze abayimbi bangi alesa abayimbi bangi abaddeko n'abayimbi bangi abamukiririzaamu era omuwulira nga ayogera ku Bekube ayina moral authority emwogera kate bana abayimbi mikwano gye bowulira ayogera Kamiri mukwano gwe bowulira ayogera ku Rasta Pio Principal Bubi Wine mukwano gwe kyovola abantu ye wayogera ku muyimbi kiba kizibu nnyo okuvayo n'abanga amukola ki amuyingira. So Spice Diana wandibadde mukakamu Jenkins we yandibyogedde senga sibye tuliko do music kuba music fe we tuli okumuwuliriza oshegedde kuba music senga regulono tewamuteekayo tewenga senga tewamuyimba tewandibadde na luyimba lwe kwasizako ku Jenkins mbu tugerageranya atokoze ensobi y'amaanyi tosa kwegeragerana na Jenkins oshegera n'okwata views ziri cause ne mwami Mukasa waba yagala ofuna views zasobola zifuna just genda wegule views zo mu YouTube era bazitiikako kuli ndi mwami Mukasa ina views emitwalo 10 that is I think kibaddemu obuto nendowooza simanyi gwe kikyolowoozezza ng'okola ekintu ekisimanye yakwada advise okola ekintu ekyo. Onagamba nti what if he lacks a business to mind. Onagamba nti Spice Diana you have good heart to help people but no music bakukaka kanchi anyway sibitegedde mpozi nga sinna mukwaya uwi in Mayinja's voice ono wagambye onagamba nti
you support Arsenal and he supports Man U. Kati obusungu buli multiplied sabula mami. Umanya muwagizi wa Man U ne gundi na Arsenal. Tebatambulira wamu eruno waba wano nonga ali wano sai ne baba bevuma. Ndimu ndowooza z'abantu ku nsonga ya anamukwaya oba muyite Spice Diana kyataddeyo n'abanga agerageranya oluyimba lwe Siri Regular n'oluyimba lwa Jenkins Mukasa lwe bayita Tugende. Yes, oluyina views 10k views omutwalo gumu mu myaka mukaaga naye nga yagamba Siri Regular we wa mwaka gumu naye ali milioni 10 ez'abantu. Ono Mukasa n'agamba nti mutuwe ku video nga babassa wansi tulyoke tulwane entalo zetutegeera otherwise bino bistanti bya sympathy mbumu pushinga luyimba fe abamu tuli bagezi twabuuka. I think mwami Mukasa tali ku level eno egamba nti Spice Diana jangu onvume upushinga oluyimba koze nyimba zonna za Spice Diana sijja kulima mbu zitambulidde ku stand. Mwami Mukasa musajja bukuru aludde music industry enyimba zonna ezibaddewo tabaddeko mu stand neemu. If you think that nebadde stand, this is not a stand, it is a serious issue. Era issue eno nsonga y'amaanyi. Olaba ne lero gy'avaayo n'abanga ayogera ebigambo avuma avuula atumye ekimotoka okuva e Kenya kijje kinuunemu mwami Mukasa empitambi ngenga bw'agamba. Oshegera awo obusungu ayina bungi bumuli ku mutima kozi yagamba nti eno business ye tayagala kubeera nti omuntu agiyingirira. Nabawako one example ya Shaka Umaru mukulu asegirinya lwe yakwata omwana afudde omuto n'amutwala wali business n'endobonkana. Right now ebigambo byayogera agamba nti tayagaliza segirinya bulamu edduwa gyamusabira yakufa nga bivuddaawo business. Kati Roger walaba okutte ku Spice alwana n'afiirawo paka ku ssaawa esembayo mwajja ekyokulya mwalya. Spice is the brand business. Oshegera kyovala baavaayo mu kamera n'ayogera bino n'ayogera biri ekitaabadde kituufu yandibadde afuna babologa bano bano abatata biduduma ne bajja ne bavuma Mukasa nga ye tabiyingiddeemu ye yeekuumira eno ng'asirise kumbi asasula baana. Oshegera kozi Mukasa yagenda kujja ayogere byayogera talina kyasabwa kozi Mukasa tubadde tumanyidde ayogera each and every time each and every day ayogera ebigambo bye yawandowooza ye bw'oba toyagala kwogerako va mu musiki muveemu guno mupiira wogira woleeta ezzoleyo ng'oyaga kino kikonde sina mupiira nokawuto va n'ogweri mazina ga nkima toyagala kukoonako togenda mazina ga nkima kati gano mazina ga nkima Spice Diana ayingidde mazina g'enkima Mukasa aleeta ate manager aleeta n'omuyimbi aleeta awo tugendawo kino kyadde no tekyetaagisa wemba mpa endowooza yange. Ono Maka the ghetto speaker naye aluyingiddemu agambye nti naye Spice amangu ago wafuuse researcher. Anyway, thank you for your research. Ate twandi tegedde ddi nti ow'olubuto yayimba ennyimba ze ne zikoma mu studio. Ajukira nti mwami Mukasa sawa ayina engeri gy'alipira mu co principal naye naliko naye mu interview emu n'agamba nti bano abaana ba Nuupu abamuvuma ajja bbala opeewa principal babagobe ku kitebaawo kuba ye ne Rasta P boogera entalo zaabwe temuziyingiramu ye yabalera kati ye amanyi babeeranga nabo bamikwano era nakati amusirikira message n'agiddamu. So Mark the ghetto speaker ye bw'atyo bw'agambye tali ku side ya Mukasa munyiivu nnyo ali ku side yani ya Namukwaya. Ono n'agamba nti mami truth be told these guys want to divert you. My only request is let them talk, just mind your business and let background noise be. I saw my manager Roger today trying to respond to those of Kasuku, Jenkins and Sandy. My humble request is let them be, cause it's you who made yourself who you are, not them. I will always love you cause you deserve to be loved. Remember story eno yavaayo nga live egenda maaso live yali egenda maaso omu ku bo bali balina we batudde n'alaba live nga Namukwaya kyakola Jenkins koko ekikola baana baakyo. So era wennyini omukulu Kasuku n'akwata simu ye na recording ebigenda maaso n'abanga mukasatwa side ye ku nsonga eyo era bonna nabasanyukirako batekinga part nga bagamba nti
tuli na timu Mukasa ekiba kibe fe tugenda kuwagira Mukasa paka kusaawe sembayo oshega kyengamba kati ono nagamba nti 400 subscribers in all these years na aseka onagamba we all know that you're trying to push your stunted song, do it peacefully, stop chicken fights. The time you spend quarreling, utilize it by going for vocal training. Omuziki gwogubadde teguliiwo ewa Superisi era enaku zino abadde alwana nyapushinga abeerenga afunayo oluyimba. Naye think kino tikiyinza kubeera nti kimukolera nti abeere mu lutalo ne Mukasa asobola okubeera nti apushinga music. Omanyi entalo zibaddewo mu bannamawulire n'abayimbi. Nina story gye nakola one back then nembanga njibawa akasuko eno olutalo ne Kenzo nebigwa nebivaawo edisendi eno olutalo n'omugenzi Moza Radio twalwali wamanyini gwa nebivaawo sipasidana ndozo omulabo olutalo lwe ne Jenkins ate jjukira olutalo lwa Shiba n'ono Seguya lwaliwo era nembajukiza nembagamba nti twali awo nga tuli ku battle pressure ya battle gundi we yavayo kubera nti abuuza Shiba ebibuuzo namugamba nti weremerera toina moral authority ekola ki embuuza bibuuzo. So entalo zibaddewo nezimala nezigenda oshegeera zimala nezigenda tugina beera ku kino Paka onagamba nti that's where Shiba stands best. She can never post nonsense on her page in the name of trending. Oshegedde onagamba nti after all this passes, hope you won't have any regret. Just thank God that He has made you reach this far. Onagamba nti totutama spice down and mind your business. You always attack your fellow artists, but this is your time. Feel the hate. Mbu Mukasa, some of us will love that man than your music because it's so funny and full of vibe. Mukasa no nina ekintu kye mumanyiko ajja n'ayogera ebintu bye mufane we ate ye ayina engeri gye ayina ekigambo kyeyogera kyenzijukira yagamba nti yetakwogerako nga toli kyaliwe naye simanyi lwaki this time round kyagenze bwe kityo. Mukasa agenda na kati olabe ayina gundi gyayogedde ku Kamiri mbu yalabye eggaali ya Alien Skin ng'ajja yekka n'abanga eyeewomamu mbu Alien Skin n'amugamba jangu Yosefu jangu gali yabadde abantu ng'ana nga yali bwomu oli nambwa Yosefu jangu mbu Kamiri najja mpola nga yeetegereza olwatuuse mbu mukutya buli omu yagenza amukwata mu ngalo naye nga Yosefu kyali wa Mukasa naye Mukasa ajja n'ayogera ebigambo bye omuntu ago gwatatera yingira bebe ye wagagameero yewa era nowabeera ku show betwala ne sendi wani wa Kamiri ono ye wagagameero hot fire bonfire betwala onagamba nti wait tomorrow talk and talk show you regret ebyo bibyo nawe byagana just because musasula bakube music wo kyatakola ndowuzowulira nebyo bibyo bizzi onagamba nti Spice go back to the studio and make nice songs va mukubuluga. It's now almost 18 months without a classic song from you. Make good music and songs nyabo. Jenkins never took music as a career. It's just a hobby to him, as many regular lovers and rastas. They record music for fun and they don't promote it. Onagamba nti the answer is that Jenkins didn't have money to boost the video in order to get more views. I don't know what tuli kucha views bazigula YouTube okola video eno n'oyagala oberenga itambula n'oteekayo emitwalo nga 2 ne bagitambuza n'ofuna views oshegedde n'ofuna views ogenda okulaba toyina comment naye nga views zina bazifuna nina omwala gwe mmanyi wano ono Shakira enyimba za Chicago osobola okugenda n'olaba oluyimba lwa Shakira mbogenda kululaba naye gwe genda olabe ku views zaalina awo ti so Spasidana this time round kino kimulidde kansembyo nagamba nti kyokka namukwaya Enradi Mayinja's voice bagenda kusabula Paka kuwulira bubi jukira oliko omuzimu gw'omuntu eyafiira ewuwo biri wano mbiraba wano onagamba this is so cheap on you, please sing good music and let music speak other than beefing with bloggers. This can't be you. To him it's a hobby, kugwe it's a career. Kyekiri kyembagambye nti mwami Mukasa ono music tamutwala nga bya serious akuba luyimba lwe kyovora batagenda kukola concert abayite
By the way, abatamanyi Mwami Mukasa stage manager era akolagana ne Fenoni. Yes, stage manager. Era nzukira emboozi emu gye yanyumizaako wano. Abaali eyo ku bali Masaka. Balina show ya stage managing. Kenzo najja late. Namwa tuula wano. Tujja tunyumya tojja kuyimba. Nono mwana simanya viboyo. Ase yali viboyo. Najja late. Namwa tuula ntunye bia waffe totawanya abantu. Ye byakola professional. Tayina mukwano nga akola mulimu. Era ajja kujja akwogereko bw'oba okoze ekibi, bw'oba ofuuye, bw'oba opamye ajja g'opamye. Tajja kusirika manine nda ng'ofuuye byawonye obulungi. It's hard for him to say that. Yajja n'ayogera ekigambo kye n'akubulira amazima. So Mwami Mukasa alina omulimu gwe. He's a stage manager. Era ebivulu ebisinga yabeera stage manager. Ndowooza n'ekyagundi yaliko. Nature Lydia Jasmine, most especially ebivulu ebibeera indo yatera okubeera stage manager. Yagira nti gwaddako shegera omusajja alina emirimu gye gyakola si wa bulijjo. Naye nga that is namukwaye for you abatolinga ne Jenkins Mukasa ne manager we yabiyingiddemu timu toka nto Kasuku Edison Badru Jenkins balwana ne Spice Dana Paka Kuwulira obi. Tukaanza kubona nti mutambula na fake mukutuguno Megatron Media mozate Megatron's mine mpaka mati mberengo subscribing likinga ate obine mushana Kuwulira gesiga story nyingi wezili awo atulina story anku yavudde omusajja wa Jenkins nabanga wa Spice amagezi ndi wesonyiwe bino dda mu kuyimba n'atuwa ne story ya Bidex nti Bidex yagenze kubeera nti addamu abba alien skin story weri awo ne stories endala nyingi nnyo omala okulaba eno labindala tubeere nga otambulira ddala mu Megatron Media with break news tovaawo tukomawo.